obude kwasa kuyasoko okuwa muganda we okumutwalayo ensonga ezisooka ensabula yazikwata omanyi abantu tukkirize oba oyagala oba tuyagala okusinza kugamba ebiza ebibeeramu tugagendako ebweru nebaana nga basatu okukwaka kwakankanya Kyagulanyi reasoning n'abasajja abateeka mu ssente tebamala kuindikatinga ku bantu bano bonna mu NUP ani obukulembeze Kyagulanyi ateekwa kubasaanyaawo eridda note n'okola ebyakola noyita abamawulire noyogera ebyekika kiralu ani eridda muganda mwasana ku bantu bwe mulina osokuleeta Kyagulanyi era yabalaga nti akola bya kadingo n'omwana owandiko byatakola yosagaliwa colleague like that notasobola kukifuka nolingira munda nga balinde sente mu parliament opposition erinde sente Kyagulanyi oyo akakasa nti obuda avuddeyo awona President sakusaba abantu yasaba Kyagulanyi yabawaayo ababaka ba parliament sakusaba yasaba bamuwe Kyagulanyi okutuuka ogamba nti bayiseemu Ssegirinya agamba kiteriyo bamuli bagamba bayiseemu Ssegirinya basule balana Kyagulanyi ebyobukulembeze genda mu ndongo music ojja kuwagira ebyobufuzi bya Uganda tolina kyoyo ebyokubagamba nti gwe togiyingiramu tosobola byabufuzi genda webake mutabadde neswaziniga wakakula polisi bayibyabufuzi bibulula gwanga onyinza bantu babadde neswaziniga nti olwokuyamba nebwebwekemu mu byasirimu kale Moses tweyanziza nnyo ndowooza era amasimu ngenda kugakomya wano kubanga akaddeko kagenze obudde buweddeyo tugenda kuwummulamu katono ddala byebirowoozo by'abalabi ba gangamuka wano ku Baba TV nga bw'obiwulidde sigenda kubibaddiramu nsazeewo nsiriikirire I didn't want to ask questions here and there njagadde the people's views I wanted to let the people's views flow buli omu muwulire endowooza bwe byali mu bibiina ebirala ebibaddewo accountability situgirabanga kati eyo inclusiveness nze ndowooza nti ebigendererwa by'ekibiina ebiwandiikibwa mu mpapula si byebigendererwa abakulu bye baagala era ndowooza nti n'ekibiina kya oba Honorable Kyagulanyi ne bakeera President Museveni n'amugamba nti nkukwasiza obwa President buubu ayinza okugamba nti leka tabwagala kigendererwa kirungi Honorable for the good of the country n'okutaasa ensimbi y'omuwa musolo adrivinga kigendererwa ki ng'omuntu ne famire ye wabula si ky'abantu bonna okutwaliza era wano wenjagalira nga mmaliriza ng'onzirukako wenjagalira abatulaba bamanye nti kati kyekiseera bannaddiini baveeyo batuyambe abakulu traditional leaders baveeyo batuyambe okwogerako eri eggwanga naye gye tulaga wabituwaba eggwanga liwaba abasawo baveeyo batuyambe bakebereko nekubakulembeze baffe oba oli awo waliwo ripooti yafuluma eya mental health issues baveeyo batuyambe nabo bakoleki bakole omulimu gwabwe kubanga omukulembeze atassaamu omukulembeze munnekitiibwa abali ku level y'emu president wa region enamba central region nga tomussizaamu kitiibwa omukulembeze asobola okugenda mu constituency y'abantu n'abavuma n'aleka nga aboogolozza bw'ati omukulembeze asobola okulumba institution eya Buganda enamba n'agivuma n'agisensebula n'alumba institution eya Busoga enamba n'agivuma n'agisensebula wabeera waliwo obuzibu era nga muba n'atuyamba ne bannamagye tubeetaaga baveeyo batuyambe batandike okusomesa abantu patriotism okwagala eggwanga lyabwe nga bw'olaba General Muhoozi we yatandise Patriotic League of Uganda okubulira abantu okwagala ensi yaabwe n'okweyagalira mu nsi yaabwe ng'eddembe lyabwe terikosa abantu balala. Mwami tumuhimbise
say. Oli munnamateeka. Okay? Lwaki kifuuse kizibu mwami Mpuuga okuddako ebbali? Because yale sijja kuddako bbali, and I wish we can look at the last document, rather the last page of his document, nga aga nti mpakanya ebyokuŋŋamba okudda ebbali sijja, and yet oli yalibadde nti kyalibadde kisinga ddako ebbali, maybe okunoonyerezebwa kukolebwe ng'oliko ebbali. Now that there are questions ko conflict of interest, ko legality yensimbi zizayisibwa mu commission, why has it become so hard for him to step down? Webale mukulu kungula batulaba omanyi bodda ku kiwandiiko ekyo mukulu Bobi Wine yagambye he was strongly advised kusabibwa, so oba waddembe okutwala okusabibwa okwo or otherwise, you get. So he interpreted it was teyagambye nno he was forced oba tasked to step down, yasabiddwa, you get. Kati mukulu Mpuuga waddembe okutwala okusaba kuno obutakutwala, naye mukyo tuweerabire ekintu ekiri so fundamental. Omwami ono okimanyi nti ne kaakano ekirungi honorable ali wano sente ezo tanazifuna, you get. Kubanga wandibadde ogamba singa wabaddewo obwerufu bambi and in good faith wandigambye ekibiina kyasazeewo nti Mpuuga tatwala sente zino byanjawulo. Are you getting the point? Yeah. Kati yalinga avunaanibwa ng'eyazitutte already. As for Mpuuga yakugamba azirinda bulinzi mu first mweno quarter, you get. Kati awo there is some bit of conflict. Era mukulu honorable abadde akyogeddeko wano naye kammaleyo lwakuba nze ndi Muganda ggere, Amuganda by birth. Nti Abaganda batu ebigambo bino tulina obikozesa. Waliwo omuntu nga ye mwanguyi bambi nga bwe yakola ayanguwa, wabeerawo omubuguutanyi, you get. Kati nze in my view, my opinion is honorable Bobi Wine ne tiimu ye babuguutanye tebayanguye. Waliwo enjawulo because omubuguutanyi ye kyasanga bambi because abamu bwanga ayina engeri so ova mu level y'okwanguwa n'obuguutana, ate mu kubuguutana era mubeeramu okupapa. Kati bapapye era mu kupapa ne baberaga obubuguutanyi obw'ekitalo nti toyisobola kukeera ku makya. With all due respect, omusajja bandibadde bategeera nti sente nakola ki tanazifuna. Kati oba tanazifuna kikyotangira kitegeeza soka n'omusaako envumbo fenga pati tusazeewo takola ki tozifuna. Kati awo wano omuntu akubuuza omuvunaana ki? Omuvunaana kutuula mu commission na kwagala kussaawo mbeera ya kutwala sente oba omuvunaana kuzitwala byanjawulo. Wakati ene ebbaluwa katono nnyo kungu ene ebbaluwa eringa eraga nti yakoze eki yazifunye. Kati era oba omaze okumukonvictinga ku musango atanakola ki oba bamuvunaana balinamu moral issue nti otuula otya mu meeting esalawo nti ojja kufuna bakuwe obukadde 5 ne bando bemutudde babaweeyo ebina maybe ekyo bamuvunaana. Tudde ku singa wabaddewo resolution ya commission wandirabye nga in my interpretation tewali we bagambira mbu sente zino za Mpuuga, sente zino za leader of, so that money is for the office. You see, tetwagala nnyo kufuula bannayuganda abatulaba nti ate bofe tutegeera nnyo okubasinga, ekyo kibi nnyo. Twagala nti interpretinga a word per word. Zino sente ne bwe yandibadde honorable Sssenyonyi ng'avuddeko, chances are nti badde bajja kukola ki naye bajja kukola ki bajja kuzimuwa oba any other leader of opposition. Nalabye argument ya honorable Latigo ne honorable I think Winchiza, yes, former leaders of the opposition. Ngera omuntu atasobola kuvayo mu parliament ya 26 n'agamba munno ffe tebatuwa sente za mmotoka oba 21. You get, because as we move, the country moves progressively, not retrospectively. So waliwo ngera bwe tutayina katugeze nga bwe tutabeeranga naye olw'omudidi nga yawewa lopu wa between 2011 ne 2016. So bere bitugenda bikola ki bikyuka bivolvinga era n'omusala gwa leader of opposition at that time tegusobola kubaga bwe gumu ne this time. What do I say here? Nti akageri ke mwasazeewo okubuguutana ne mupapa. Kati honorable Mpuuga agenda evoking what we call self-preservation principle.
You get? So self-preservation principle, yeno nti omuntu asaze okutuga ati nawe ojja kukola ki? Ojja mutuga obeerewo. Kati he's evoking self-preservation what? Principle. Onsaabye onyonoonye tetukyalina kye tuzza kati naye kankola ki? Kanzije nange ebinduwa ebiri ku mutima. Naye byonna we biggwera ng'era umbrella bamaze ogisokonkolamuuko zetuyazi spring zino ezigikwatirira ezigiwanirira ekutangire okukubwa enkuba era basobola ogibuuza mu kibiina nti ogizizaamu otya nze argument yange obubbi bonna tetubuwagira naye administratively batusomesa nti omugaso gwa commission of inquiry for some reason first of all is to buy time. Secondly, nga bw'olaba embeera bo bali kyekivaayo. You get? Kati nze kyandibadde kya buntu bulamu honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye okussaawo commission of inquiry. Commission of inquiry ekuyambako okulaga nti nno toli conclusive gwe si gwali final naawe osaawo embeera eraga nti no katunoonyereze. Kati awo mu kunoonyereza okwo katugeze oba wadde nga mwezi mulamba omwezi guno wotegeerera Mpuuga senta n'azijjayo. You get? So bwe musaawo embeera eyo nga gwe bw'osoma because literally oba ne fall back position kati mukulu Bobi Wine amaze okwekuba endoboti kati atalina waddukira because yasimbayo wano waggulu kati amaze singa abadde eno ebbaluwa nga yafulumiziddwa secretary general osobola okujja n'ogi recalling as a principle. Kati yeerekeddeyo nga tugenda okuwumulamu honorable Janviira kulwanyisa Honorable Mpuuga oba kutereeza because mu bbaluwa ya mwami Mpuuga yatulaze nti no campaign ngenderere okuttattana ekitiibwa kye n'erinnya lye. Abatandisi b'olutalo luno ow'ekitiibwa Kyagulanyi kino njagala kukyogera nga sikirumamu nti atunda feemu ye eri abo bonna abamweyungako ng'omuyimbi nga munnabyabufuzi. Bw'oba olina ogiganyulwamu olina okuleeta ku kyofunye era nze ndowooza nti ekyo kyekiriwo kuba kibadde kirabibwako okubira ddala ku bayimbi abalala nga bonna alina obbakkiriza wansi yaalinnye tandikira ku Ronald Mayinja baamutandikamu kuba mu cupa n'abayimbi abalala jjo lyabalamu Honorable Hilary Kiyaga yaleeta motion ku floor ya parliament ng'asaba abayimbi naddala abavaayo basobole okubaako ne kebafuna kubanga tubalabye nga bafa bubi nga bafa nga tebalina kantu waakiri bafuneyo ekibaweebwa bafune entandikwa nga bwe bawa abalimi nga bwe waba abantu ab'enjawulo. Gavumenti neddamu omulanga ne baleeta mu budget ne tubayisiza ebbiliyoni 13 omukulu n'avaayo era mu kupapa n'agaba abawadde ebbiliyoni 3 kaakati ng'one yaleeta ekirowoozo mu parliament n'avaayo n'agamba nti bannaaye zaabadde ebbiliyoni 13 saa 3 naganze siddibwamu tonziramu era oyo kaadi ayinza obutakola ki ayinza obutagirabako naye kiki kyengezaako okugirayo nti eno yabadde trigger ey'okulaba nti baswaza omuntu oyo bwe balaba amanye ennyo okumulwanisa. Lwaki mwami Kyagulanyi yali badde alwanyisa Honorable Mpuuga? Ekisooka Honorable Mpuuga muyivu mu bayivu byakola abimanyi ne bw'aba asituse ku fulo ya parliament nga annyonnyola ensonga ne wabadde leader of opposition olabira ddala omuntu asimba ensonga obulungi so singa omuntu asoma amawulire. Ekibiina sikyagala. I thought he is their own. Bw'abanga mulungi nga bw'oyogera gyali badde essanyu lyabwe nti member waffe leader wa opposition deputy president waffe is shining. Amateeka 48 laws of power eza Robert Greene waliwo etteeka eriga nti never outshine your master. Kaakati ekireetedde Mpuuga obuzibu alabika abadde outshininze master we ate naffe ng'ab'ebuddu tetumanyi musango ki gwe twazza kubanga naffe tulina abakulembeze baffe be tubadde tutandise okwesigamako newankubadde ndi wa NRM naye emmotoka bw'ejja nga kadenge eyo nenga nti leader wa opposition ajja waffe bw'aba alina ensako ey'enjawulo gy'afunye nkimanyi nti ajja kuginvestinga waffe buddu bw'wabaawo ekintu kyonna ekiyingiddewo manya nti buddu nkankuwa ekyokulabirako ffe twali mu ntula ku budget committee naye Mpuuga bwe yajjanga mu committee ng'asaba ssente z'okuzimba recreation ye Masaka ffenna twagamba oyo leader of opposition akoze eki ayagadde yayogedde ate recreation eri waffe mu buddu tetulina nakuddamu era
twateekako obuwumbi 10 okusooka okufuluma naye nga ddoboozi lye so kakati bano balina ekkobaane okukakkanya buli muntu asituka okuba nti balaba nti ayinza okufireteninga popularity yaabwe ne femu yaabwe katuwummulemu oliko Ssanyuka TV Morning Express ye program nange Adam Kongo tunywa ku mazzi kati bwe tukomawo